bitadde ku bbali timu y'eggwanga ey'abakyala basama omupiira ogw'ebigere abali wansi w'emyaka 20 bayingidde olunaku olwokubiri nga batendekebwa nga beeteekera ez'okusunsulamu abaneeta mu kikopo eky'ensi yonna. Uganda yakuzanya eggwanga erya Ghana ku mutendera oguddirira ogusembayo ng'oluzanyo olusooka lwakubeerawo ngenda kusoma omwezi 22 omwezi guno wali ku St. Mary's Stadium ekitende. Essanyu lingi kubanga bampise ku national team under 20 era nga ndi willing okuwaayo kyonna ekisinga ekitiimu. First training tebadde embi era nga nsuubira nti tiimu njaggiwa ekisinga okulaba nga tutukawo. Abaana abakomyewo bonna balamu bali bulungi nti fitness levels ziri ennungi ennyo naye nga tusuubira obudde bwe tulina tugerageza okulaba nga tukwata buli kimu tube nga tusobola okusamba obudde. Uganda yasooka kuwandulamu eggwanga erya Kenya ku mugatte gwa goals 13 n'oluvannyuma newandulamu South Africa ku goal emu ku bwereere. Ayitawo wakati wa Uganda ne Ghana oluvannyuma lw'enzanya zombi wakuzanya n'ayitawo wakati wa Tanzania n'eggwanga erya Ethiopia ng'ayitawo awo wakukiikira Africa mu za World Cup w'abakyala bali wansi w'emyaka 20 okuyindira mu ggwanga erya Costa Rica mu gw'omunaana ogw'omwaka guno. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.